Saimo yazze atya kukwata sente zo because omuntu yeebuuza sente zatuuze mu ngalo ya Saimo. Kati we nalinnya stage ne bateekayo lumba Kyagulanyi balumbe. Kati abantu ne batandika okulungawo nga butambi we buli omu ng'aleeta kati omukono ogumu guba gukutte microphone ndi kuyimba guno ne gujjula sente ne nziteeka mu nsawo era ne guddamu ne gujjula. Kati natuuka kadde ne ndakinga focus nti njagala bayimbira mbanuze ate kati sente nazo zifuuse obusitako mukadde ako kitegedde. Kati Saimo we yawalambira stage once again era n'agamba DJ n'amugamba okategedde. Nkategeera. Kati ne baleeta kuba twali tukyalina ngeri sente zaali nnyingi nga tetukyalina ngeri bwose wagamba nti ekiteeke mu nsawo batuzikole tutya. Kati Saimo n'aleeta ekintu ekiveera ekisweta ekinene. N'aggyamu esweta ye. Yajjamu ogusweta n'aleeta ogunene. Kati ne tusalawo ku stage kwajjukira kadde akolodde nali maze ndi London nnyimba jjukira obeera London ne wali ne tulampu bonna obeera olomwe ensi yonna oba ogirina mu ngalo kategedde ttaano. Kati focus yange nga international artist eyakiikiridde eggwanga lyammwe yali erina okuva ku ssente econcentratinga ku ndongo kuba endongo ye yali kyali ekikulu. Kati sente Saimo n'abanga ye yali ku control abantu ne baleeta sente nga tebakyazinteeka mu ngalo wabula bayiwaawo ku kide ekisweta kye yaleeta. Yes. Yanoonya akaveera nga takalaba n'aggyamu esweta. Yanoonya kuti yange kuti yatagiraba nga nakugyamu sweta. Okay. So sente ne baziteeka mu sweta. Tumala okuyimba tuva ku stage Saimo avaawo n'entoli. Kati nze omutima gwali mukakka mu ttaano ngera omanyi geto yodi n'ogamba kati Saimo omunene w'ekibuga, Saimo akola ku TV ennene, Saimo akola ku leediyo ennene. Kati yo yokka ku translate nga emmala okuba n'obwesigwa mu ye. Ate era saalina waasiwaasi nti ne bw'aba atoddeko sizimba mutima nti omuntu atoddeko. Kati tumaliriza eyo kuba namaliriza okuyimba awo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ajja n'akuba show ne tugimala. Kati mu kugimaliriza awo wonna nga Saimo ndaba ali bize nnyo abula buli wandaba aweta ekkoona okategedde. Nengusa kuwolani kati tuvaayo Saimo afuna mmotoka ndala n'emubuzaawo n'adduka n'entoli. Nze ne mmanyi omunigala kaddusiza ssente zibe seefu. Ekiro ekyo kyonna kwotero kwe nasula Saimo ng'omulaba ali ku bunkenke obw'ekika ekyawaggulu ne gambona oniga lwaki ate yeetadde ku bunkenke obungi bwe buti badde manyize kageto yuti ensi yandibadde nnyo ku bunkenke. Kati bukya teyampa majja. Then olunaku olwaddako ne batuwasha endala ne tusiibawo wano nga Saimo aweta amakoona nengenda nendoopako nengenda kuba twajja abayimbi bangi nengenda ewaabamu ku bakulu nendoopako nga wonaayogera mu mirembe nga saagala bisoke kutuuka eno. Kati we naloopa ewa ddadi Lord Fred Sebatta n'aŋŋamba mwana wange ekyo tekisoboka. Omusajja akola ku TV, omusajja gwe tuwulira, omusajja obuvunaanyizibwa bw'ati asobola oba nga yadduse ne ssente. Ne mugamba ddadi ssente yazirudde mu llo. Nengenda ewa ddadi Ssuuna Beeni n'endoopa n'ewambaziira ttoni. Kati ne bamuyita ne boogera naye mu bundi n'amugamba mukulu munnaffe ogenda kwerabisa akaana kano kawa obusente bwako. Kati omusajja we yalabye bamaze omutuuza bamubuuliridde n'agamba kagende mu luumu aleete ssente zange. We yatuuse mu luumu yasibyemu bintu bye n'adduka n'atuleka wano. N'addawa? N'agenda ku Emirates. Ku kisaawe? N'agenda ku kisaawe. Kati nze kye nakoze ne ŋŋamba omanyi nze tosobola kunsinga bintu byonna wonsinga amagezi n'okusinga obusiru. Kati natuuse mukadde nenzikiriza nti Saimo ansinzizza amagezi kati nze nabadde nina musinga musiru. Okategedde? Kategeera. Era kye nakoze ne ŋŋamba kati ono tumutulakinze tutya nga nina mutega mukazi
tugenda okira nga nniga afunye ne hoteri endala eri ku saidi ya Emirates ne manya jjukira ng'enkeera leero tubadde tulina okulinnya tudde e Uganda. Hello? Kunja. Okategedde kegezaako okula. Kategeera. Yo. Kati so we nalabye nti kati nentunulamu ne ŋŋamba abantu be London ssente bansimbamu bungi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ogugwe yagukola. Kati ngenda komawo e Uganda abantu mbannyonnyola eki. Nti ssente baazimba ate Simon adduka nazo. Okategedde. Kati n'omutego omukazi n'ogenda naye n'omukazi. Omukazi ye already nze surveillance yazikubye n'azuula gundi hotel empya Simon gye yabadde afunye. Already nga n'appointment Simon atandise kutula appointment za nsonga za bwegasi nemanya kati ssente zange zigenda mu bwegasi. Taano kati nga nina ate kumenkamu ne ŋŋamba kati kansooke muwanike ku katimba wano ebisigadde tubirabe. Kwe kumuteeka ku kitimba. Anti emirembe gyabadde giganye kuba nalowoozezza ono omukazi wedde yadde maze tukivuge twesange wali kwotero gye yafunye enkalu zino ny'okukongovula naye ne baŋŋamba nti wetukolera n'ensasagge ate visa yange nange basobola visa yange baba bajjajjisa. Kati mwamaliriza mutya nabalabye ne Alima bamuyise annyonnyole ensonga. Ssente ze yaleese pawundi 8 zabadde zo mmeka? Anti bw'otunuulira akavidiyo akalabika Balisa Timoke yashuutinga ezo ssente ze mwalaga ezo ssente zaali empitirivu baali bakatandika oleeta ssente naye Simon ye ze yaleese alaga mbu yakuŋŋaanya yakuŋŋaanya pawundi 8. Obupapula bulinga 6 bwe yazze nabwo mu nsawo bwe yagambye mbu ze yakuŋŋaanya. Obupapula 6 bwe bwaleese ekigundi ekisweta ye bwaleese ye bwaggisaamu esweta ennamba. Gw'osuubira ssente mmeka z'oyagala akuwe biggwe? Ye mwennyini yazimanyi kuba mu ssente ezo abantu kye bataategedde waliwo omukyala eyava e Canada najja. Omukyala oyo yatubeereramu nnyo nawe ali ku nsonga ze lwe twagenda e Qatar. Oyo omukyala yampa $5 ne gwe yajja naye nampa $600. Ezo ssente mmeka? 1,100. Kati ezo zonna ssente nezikwasa awo Simon nga tukyalina ku stage nsikamu eri zonna n'azikwata bw'ati. Kyokka mu ssente ze yaleese temuli yadde $1 n'akamu. Pawundi ze banfuwanga pawundi 5 zaali nyingi. Ssente ze yaleese temuliimu ka pawundi 5 zonna yazikekenuddemu n'andekeramu buno pawundi obw'10,15. Anti kati byonna nabigase. Kati nendaba I think kati kino kisukka ku bye tulabisa amaaso. Okay. Kale Mukunja tweyanza nnyo tweyanzeege. Weebale nnyo tuwa ku ndowooza yeeyo. Simon tumunoonye? Simon tumunoonyeko? Tosalanga gwaka. Munoonye. Simon tolina kyo. Munoonye. Simon tumunoonyeeko. Okujjako nga tebagoberedde. Ate ne fakiti. Kati Simon olowooza agenda kugamba ki era alina kwewolereza. Era munoonye yeewolerize. Naye nga byeyeewoleza ogenda bikomperinga otya n'ebitambula bino olwedde ebirilayo. Naye munoonye nga era agenda kwegaana ng'omubbi bw'aba. Nga alina ye eki nga ye alina kyakola ki ng'amanye ekituufu. Oba yazirekedde abantu ne bazibba oba nawe yatadde ekintu mu ruumu ne bazibba. Tukubira ku Simon bambi. Simon. Ono Sakozi ndi wano ne bannambeemu ne mawa. Naye kati ndi mu kucekinga wano gundi wano ku United. United? Twalidde. Leka nkubiremukko. Oli Manchester? Ndi Manchester. Sinnabomba toyogera nti nabombye. Sinnabomba sisobola. Tetunagamba nti wabombye sebo. Twale tuwa tukola show up. Tetunagamba nti wabombye. Avuddeko. Manchester nga wala.
Checkinga ini. Agenda mu Old Trafford. Manchester nga wala. Akyali busy Simon. Ali Manchester. Badde balina komawo leero. Nani amugambe nti tugamba nti yabombi. Ndowooza buli omu. Y'omu gwe wali wagamba yabombi. Asanga kyako. Nedda. Oyogedde ku bantu wano nga tutandika. N'ogamba waliwo abaasize emmotoka. Waliwo abaabombye. N'ogamba ki ekirala. Zibadde ensonga nga 3. Nesa sente. Kati mubaabombye Sayima abaddemu. Tagambye nti yabombye. Ngamba badde ogamba waliwo abaabombye. Wali nga tutandika. Iyo tugenda tuukayo. Sayima tali kubabombye. Ya tugambe tannabomba. Tugambe tannabomba. Naye ani amugambe nti bagamba wabombi. Timo. Tata. Balista kyekiriwo no Sakozi ndi wane namba emu ne mawa. Kyekiriwo Uncle Farouk. London kiri kitya? London steady. Olina kyotannalaba buli kimu nkikulambuza Sakozi. Tosiima busiiba. Buli kimu sebo tusiimye. Otuteredese wabuseko ne mubanga ng'ekinyonyi. Ohaye. Balista. Tata. Kakati ensonga za Simon ne Mukunja. Kyekituufu. Ekituufu kiri nti Mukunja ayinza okuba yabadde ne keesi ng'anoonya bwenkanya naye teyakinoonyeza mu ngeri ya bwenkanya. Ayinza okuba yabadde anoonya justice naye n'aginoonya mu ngeri eri injustice. Teyabadde just. Nyinza kyogera. Because Saimo bamala okuva ku stage bambi. Mukunja yali akuŋŋaanyizaawo akasente. Kuba naliwo ku stage ebifaananyi ze yabirekodinga performance ze yazirekodinga. Kati Mukunja ndowooza ye bw'ava ku stage teyayagala kukwata ssente zino kuba yali star. N'ayagala ssente bazimuweera eri nga watali wano mu bantu bakola ki? We bamulabira. Kati Saimo mu kuva wano ku stage awo mu transition ng'ava ku stage ayingira egitwaje baali bategese abasita n'abayimbi gye batudde. Yagamba ssente ezimu baazimusokoolamu awo. Kuba zaali mu kijampa nga mwe bazikuŋŋaanyiriza naliwo. Kuba jampa eyo okuva ku stage pengepenge yajja agikutte. Jampa yali ya pink. Wano mu kukka wansi penge Saimo agimusikako. Era penge yali akutera ecupa y'omwenge neeyiika awo wansi. Kati agamba Mukunja bwe yalaba nga Saimo yatwala ssente yabagamba ekigambo kimu. Anko Mukunja waba yaziina Saimo waba yaziina muzikole ki? Muzimulekere yabazitwala. Era Saimo n'akwata ekisweta n'atandika okutambula ng'ayingira eri gye twali tutudde. Onfuna bulungi. Kati awo mu transition balina okuba bamusokola-sokolamuko ku ssente because Sakozi obeera mu bayimbi bino biraba backstage. Omuyimbi ava ku stage ssente ze bamufuuye abayaye ne bazimuggyako awo. Tewane Dubai tulina n'omuyimbi abaana bamuwambako. N'omugamba sewe mara kutuwa ku ssente. This happens on a daily. Kati ye Saimo agamba ssente ezimu baazimusokoolako awo endala baazimusaba awo ku kifuba engeri gye baamulaba ng'aziinaawo ate ng'aziina mu bungi. Onfuna bulungi. Kati ezaali zisigaddewo yagamba zezo ze yadisplays naye entonomuuko kale awo emba ndi ku side yaleese pawundi nga 8 ku kisawo ekinene. Mukunja yabigaaniddewo. Ebyo yabigaaniddewo. Kati bambi Saimo we mukwatira ensobi yalina okuleeta ssente zazimuwe ekiro ekyo kyataasobola kukola. Onfuna bulungi. Kati Saimo yeebuzaabuza n'avaawo ndowooza alina puroguramu ze ng'omuntu kuba ate nze mu kuvaawo awo ku woteeri we twavaawo ne Bamukunja ne Basuna Beni n'abantu abalala naye Saimo teyaliiko. Kati yamusootinze tebanneesootinga. Tebannaba kwesootinga. Kati obuzibu bwe bwajjidde buli wano Sakozi. Era njagala abantu just bafune kyakuyiga mu mbeera eno ebaddewo kuba ebintu byescalatinze ku level kwe bitandikoze eki kwe bitandituuse. Kati Mukunja mu kunoonya Saimo ekimisana lwonna tumuyambako tumukubira Saimo atugamba nzijanziyaluza abadde alina gya nga omanyi omuntu otuuse mu ggwanga olinamu abantu akyagatta kamu emu bbiri. Kati Mukunja yabadde impatient. Ye kye yakoze yakutte bukwazi ng'alikodinga vidiyo esooka. Vidiyo ng'egenda viral. Saimo anzibye. Onfuna bulungi. Kati Saimo yagridde okujja
tuyita Mukunja wansi mu lobby nga tuliwo n'abantu abakulu ba Ali Mawale ba Pademani ba manager John kati nga twagala kutumufunga ne batumugambe Saimu ekituufu leta sente z'omwana ozikole ki ozimuwe kati Mukunja yekye yakoze yazze n'essimu ng'ataataddeko kamera mu buki mu bubba ekintu ekitali kituufu Saimu bw'obanga owangaala n'abantu ab'amannya olina okwewala okukwatakwata nga kamera eyo because biina position gye bikulekamu nga teyagala kuddamu kukola ki okwesembereza kuba kati nkubuuza Sakozi ffe tubeera n'abayimbi omuyimbi n'akola ekintu n'owewuunya n'okwewuunya nti akikoze naye akikola koze akimanyi omuntu amusemberedde asobola okumwesiga nanti kati Saimu mu kaseera ko mu kumufunza bambi musajja atubyamukalidde ku ki ku mumwa n'agamba kale mumugamba sente zaabadde nga mmeka kati ali kwe kumugamba kale ati omwana mweyo $5,000,000 owulya bulungi Saimu ng'agamba kankube essimu mukwano gwange gyesooke mbaweeko $3,000,000 ez'obuliwo kati then mbalekere ne laputopu yange wetutuuka e Kampala mbogere $2,000,000 mmeka $2,000,000 onfuna bulungi because yatalina ng'ejjaka kasooli nti sente zeyalabye mu kijampa ezitaabadde mu z'Uganda nga pound zizaali teziwera $10,000,000 ye Mukunja amanyi bamufuye $5,000,000 okitegeera tekisoboka naye noono tolina ng'egyosobola kijustify nga because sente teziriwo kuzibala embeera bwetyo bwe yabadde so kati Saimu bamulesaawo kuba kati ate kati bamuswaziza kitegeeza Mukunja tabanja abaweddeyo kanaye bangambye wabombye nze temusobola kubomba Sakozi nzirayo Dubai ate era nkomawo e London ku shendala omwaka guno gwennyini kale naye kati London ne Dubai ani asinga Dubai ekyakira London kyalomu abantu baddembe nnyo kale bya muntu ng'okuzeemu London kale timu tunaddamu mawa ndowooza wetuba tufunye ttiimu eyabaddewo ng'akwata ne tufuna Saimu ne tufuna ne Mukunja tusobola otandikiraawo anti mbadde ngamba nti bw'otunuulira sitole zonna bwe zitambula bw'onoyagala ofune buli eyabadde ku show buli omu ajja kuwa kirala okitegedde buli omu ajja kuwa kyeyalabye bakati ono awunzisa agamba ti awo okuswazibwa kwani kwa Saimu kwawe gundi Mukunja aweddeyo ye bwawunzikana ng'agamba naye otunuulira ggwe nga ggwe ebintu ebyo n'ogamba ekintu kino bwe kiba kyaguddewo ku bantu ababiri Mukunja soseregga ndi Mukunja yadde nze okusinza bw'annyonnyoledde okusooka yabadde akikutte buki bulungi baba ogera n'ogamba Sebatta nti agundi simulaba n'ogamba bannaabala n'ogamba banne mumumpitire twogere olabira ddala nga yabadde asoose kikwata buki bulungi era awo tosobola mumunenya kati omuntu gwe tosobola kuggyako musango ye Saimu ti abantu bonna bafuuwa abantu sente naye Sakozi ne sente baba tebazikufuuye ne bwe bampeereza $50,000 nga gago bwe ntandika okugamba naye ewiiki ennaku 2-3 bitandika okukyukamu kiba kyavunaanyizibwa esente z'omuntu w'ozifunidde ozeggyeko kubanga otozeggyako otandika okufuna ebirala ebizibu oba okitegedde kakati Saimu omusango toyinza kugumuggyako kubuuza sente za musajja bino Timo byagamba mbu bamusokoddemu simanyi yagabyeko ogaba otya sente zitali zizo kubanga bw'otuuka emmanju ffe baka stage yayogerako tugimanyi nti bw'otuuka newe ziba za mu Uganda nga sente sizizo tosobola kutuuka wali olinagamba era oli omugambo waayi sente sizange linda nnyini zaakole ki ajje era n'omugamba omulala n'omugamba osobola n'omunoonya n'omugamba ku jangu gundi nze abantu bansuseeko kwata sente zo bajja zinzirako ne sente bw'otandika n'okugabako ng'ono bw'agamba agambye basokodde naye n'agabako ogaba otya sente ezitali zizo oba kitegedde sente si zizo ozigaba
omaze okutegeera nti sizo oli muzigaba bazikusokoddeko kale ate era osuze nazo awo embaga stage wayogerako abayimbi we babeera kyo nkimanyi wayinza ovaayo mpa ku ssente n'oli mugambe banne ssente si zange oli munoonye awo wennyini okwate ssente z'okola eki ozimuwe gw'ogende mu bibyo ne bw'omala ennaku bw'omala shoneggwe kusa ekiro enkeera ku ssaawa 4 5 6 nawaddako ne batandika kunoonya bunoonya mu butuufu oba olinamu kyopulaninga sayima mukwano gwange nekyoba mukwano gwange nze tekiŋŋaana mubuulira kituufu nansobi gyakoze eki gyeyakoze yabadde akwata ssente mu budde n'agamba nti ssente za mukunja ssente zo ziizo abantu bagenda bansumbuwa nga tannaba nakuva kwawo ku sho kati ekimutwala okuba nti yazibbye era yazibulankanyiza yembeera eyo gye yataddewo ey'okumala essaawa eziwera 2 mu mmeka nga tannaba kukola ki kutuusa ssente kuzijja mu mikono ezitali gije ezitali ziza ayiteeke mu mikono emituufu egyamukunja awo sayimo talina bweyejja ku musango gwakubuza ssente poza ekyokufuuwa ssente nyingi teriyo muyimbi gwe nali ndabye London nga bamufuwa milioni 10 omuyimbi nze gwe nali ndabye eyogera akyasinze Bobi Wine nenze mbadde n'abayimbi mikwano gyange bagenze London nga bamaanyi naye omuyimbi omufuwe milioni 12 kati ate ebyo byabanga South Africa nga abasajja bajja bano ono yafayani Ivan ng'ajja basiŋŋana abantu bana oli n'aleeta milioni 6 n'azifuuwa oli n'agamba amufuye meka 6 zesuubira ne milioni 10 zirobanga zaaweze kubanga wuuyo alowooleza namu 5 teriyo gimoduga bafuuwa milioni 5 otegede omanyi nakyo tulina anti nakyakyogere tulina kitunulamu mukunja nze nsuubira bw'abanga yabaddemu n'essente ezo zakubalira kubanga kati guli omutwalo ziri milioni 3 nga nezigwamu zitegereka owa dola 1,100 nga 4 wayi mukunyazo bayabazize milioni eziwera 10 bwe bibanga ebyo byabadde bituufu ebyo zandiwere 10 mbawulidde bulungi omanyi mu bulamu muno waliwo omuntu nga mukwano gwo naye sometimes olumu naakola ensobi ekkiriza nti nsobi nkitegedde bulungi nti Balista Timo mukwano gwa Sayimo nnyo nange bukiswayimu mukwano gwange gwate okoze naye mu bulamu buno kyetaagawo omuntu okubeera n'obwenkanya mu mutima kati Sayimo yakozesezza akantu akagamba nti ogusula gukuwa empoza ndowooza Sayimo tali mu grade y'abantu boyinza kumalaganykulako ssente ne bazimunyakulanyakulako ate tali mu grade ya muntu oyo agamba mbu n'azigabula okitegeera omuntu nga tufunye ssente nga oli akwasiza ssente kyolina osooka okutambuza mu mutima gwo bwenkanya mu mutima nze nalikokko mu kuziika ne mwami mawo oyo ne wabeerawo omuntu yankwasa akasawo ka ssente naye nga buli ajja muwa naye twali tujja mu mmotoka nga tukomawo bwe twatuuka ekibuyaawo nambuza musigaddemu mmeka oyo ajjukiriza lizisigaddemu era n'agamba ezisigaddemu muziggyemu muzitwale naye yaŋŋamba nga talina limiti eyo muwa 3 muwa 5 muwa 2 muwe 10 muwe mmeka naye nga akasawo kajjudde mpaka wekakola ki wekakalira naye obwenkanya obwo bw'olina okubeera nabwo mu mutima tofa ku kino nti ndaba kasita obwedda yaŋŋamba okugaba nziro kanzikole ki kanzitwale kuba ye ayinza okuba alina ne calculation mu bwongo nga gamba ogamba naye nga zagaba azikola ki azimanyi kakati ono agamba nti bamufuuye miliyoni 4 ezo yazeebalidde $605 dola 1,100 ze miliyoni meka 4 kati miliyoni 4 ezasigadde yalabyeko ku paundi 5 kubanga abamujjukira bajja ne bayagala okukwasa paundi 5 omanyi mukunjolooza musebe paundi munaye mugezi ebyo byakola omu yesoza bwesiruwaza mugezi ddala kakati yes naye kukundi koleva ya mukunji agimanyi kati bwe bazze nga bamuwa kubanga waliwo oli ayinza okujja nakwasa n'okukwasa nga wuli ayagala kukwase n'okwata gwe n'okasuka ku kisweta okusajja aka vidiyo ka Balista
esente zeyalaze nga bafuye Mukunja zadde ku kisweta zabadde ki nyingi kubajjukira bagenze oleta ekisweta nga Mukunja sente azikola ki alinamuko mu nsawo ate kati oyimbe nga wosika akasawo agambye omulimu ogwamutoto kwabadde kuyimba kakati wali nga yagala n'okulaga obwa star okitegeera kakati ekyokubiri kakati eyo ensobi yeyasoose ensobi eyokubiri bwe tusimbula wano Sakozi nga nkutte sente zo naddala nga bazikufuuye nsuubira nga tutuuse wali okugamba nti sente tukoze tutya olaba ku kivulu nga mukuŋŋanyiza mulyango mugenda kwolwa ekyo ne mukola ki ne mubala noga ku mulyango tujja miliyoni bweziti era nambemu n'agana nazo ba Sakozi naye nga mutegedde agenze ne miliyoni 5 ezivudde ku ki ku mulyango kakati kyabadde kizibu ki Saimo okutuuka ng'ono wannyonnyodde mbw'okwebulunkanya nga bali ku hoteri we basula mpaka we yabadduseko n'akola ki n'agenda naye ng'ate naamutaddemu obuki obwesigwa nze ndowooza Saimo yakozeseza kubanga ate senga obusente bwabadde butono bwe buti bupawundi 8 nsuubira bwe yalisoose okuleeta ku sipiidi n'agawayo busente obuno nzibikira sente balese nnyingi bubuno obulabye ndowooza yabadde akyabanja bano abamuseeko sente naye ng'akuba masimu kakati azinoonya eyo eba nsobi nnene kakati nabadde nkunyonyola Mukunja kati bamusanzewa nabadde nkunyonyola Mukunja naye yewaddeko obujulizi kyekituufu oyo ye Mukunja omutuufu agamba bonsinga amagezi tosobola kunsinga busiru ekyakikolera ddala teyeerimbirira okiwulira Mukunja asobola okukola ekintu kyonna okuwangula era ye mwekakasa okiwulira kati era gambe we nalabye Saimo nga nsinza amagezi nga nanka musinga obusiru nti olumu enkwata gye yakikutte teyali badde eyo naye yenkwata yokka yabadde esobola omuwa obwenkanya ne Saimo okujja kati yabufunye obwenkanya obwo ayinza okuba teyabufunye mu kumuddiza sente naye buli muntu akimanyi kati ate budamejinga Saimo ate Saimo ye waba yakkiriza nti agenda muwa miliyoni 3 era watazimu abeera mubbi okitegedde bw'atazimu era aba muki kubanga emiliyoni 3 yabadde azimuwa kuki ate atutte ndowooza tanneegaana nti yakutte n'ekirala ate ye statement gyawa gye bawanfu nti ezimu ne bazinsokoolamu endala n'enzigaba wabadde ogaba ngaani omanyi kizibu nnyo ogaba sente eranda naye yadde azigaba ngaani ng'oli munnayuganda eyagenze kkaba nnyambe ayagabidde bano abayimbi abadde backstage ekirala ndowooza kibe kyakuyiga n'eri abantu abalala ebiseera ebisinga obungi omuntu akwasa obuvunaanyizibwa bwonna kakasa nti obuvunaanyizibwa obwo tebusukka perimeters oli wagenda kugiramu bwesige okitegeera tebusukka perimeters oli wagenda kwegiramu bwesige omanyi Saimo ono golaba mukwano gwange naye obuvunaanyizibwa obwo ekyalesa Saimo okutuuka eno yonna ebintu okusukka perimeters oli walina omugiramu obuki obwesige ye yakyekoledde newe bwali badde butini butya era ono yalivudde ku stage nga mga ekisweta kyo kiikyo kakati ono Saimo we yali badde ajjemu $200 oba 5 abadde talina wajja kukaza Mukunja wajja mukaza nga mugamba ekisweta kiikyo akikuwedde back stage oluvudde wano z'osangamu zonna oba mumativu nti ki era osobola n'okugamba yeye oli ampadde 10 ate zibadde zitya nga gazeezo nze zenkola ki naye buli woddira n'otekamu nti ogusula gukuwa empoza bebyo byosanga agenze Manchester mpulidde mbu ali ku check-in kuyakisaawe eyo gwe wagendayoko kakati waba agenze kulambulako Manchester ekyo kirungi nnyo Saimo kyokoze kubanza owa Manchester Saimo yali alinayo abantu abamulambuza nze owe Manchester nze omwagizi wa United nsanyuka nnyo ng'otuusaawo kyasinza olaba Mukunja
Mukunja ng'anoonya Simon Mukunja n'ava ku hoteri kati agenda olengera Simon ng'ali mu kisaawe kya Arsenal aguze n'omujoozi n'agamba nedda tekisoboka naye ate nongera kubuulira era nga wagambye nti natidde kusazaamu visa yange Mukunja ebyo wabeera Uganda abikola yalibadde yamulumbye dda owaye kati kye kirina okukolebwa asasulwe because bamuswazizza naye kati nze kakati kyendabawo ntunuulira olutalo lugenda okuva e London luyingire Uganda kati nze noza okuziyiza olutalo olwo kkiriza Gaana mu gundi akkirizaawo eyo ssente emyezi 3 anti nze kubuulira ate olw'e Uganda lujja kuva bubi nnyo Mukunja alina ebintu nga 3 yeefuula omulalu ekyasobola kikola n'abonga agudde eddalu n'asanga Sayima awantu n'akyankalanyaawo era amawulire n'agenda ku intaneti nekitambula nga bw'agambye tekyobusirwa akisobola era akola ki era asomusa n'amugamba wali twali London kati wano tuli waffe era Simon talowooza nti lwakoze eki luwedde era ojja kuba obiraba oba ojja kuba obiraba bwe babiira e London nga tebakkaanyiza ne batuuka wano Mukunja agenda kuyigganya Simon amaleko emirembe Mukunja ebikolobero obadde obiraba byabadde akola waliwo ne badde akolera ebintu tugamba oba mulalu gakola ebintu ebitategerekeka neyekyanga waliwo lweyajjawe walundaawo n'akola efujjo n'akola ki kati tomusuubira Mukunja kukomyawo lutalo era nze nsuubira Simon baba yakkiriza omuwe million 3 nga zayagala omutoolera ku ze yatutte oba nga teyatutte ye ayagala muwazize akwate sente zakole ki azimuwe olutalo kasaluve London ne luyingira Uganda ojja labako Mukunja ng'agenze ne ku TV ku ssaawa gundi zakolerako addaawo mu lujja yeekolekola ebintu akole ki amawulire gakube biki intaneti ekyo Mukunja ajja kikola singa Simon tamuwa ssente ze naye nga baŋŋambye nti abakubi b'ebyuma bayiseemu dda abakubi b'ebyuma kwabaddeko Kabanda kwabaddeko Solid Band kwabaddeko bonna bwe banoonya ennyonyi ebadde ya ssaawa 3 esimu ya Kabanda tokyagirina eyani kiri kiti ekituufu kubanga abakuba ebivuga baba abombi jjuka eri waliyo abakuba ebivuga bannaabwe waliyo Bakinene waliyo Bannakabaale waliyo abakuba ebivuga abawera anti oyo Kinene yoyo Kinene bawaddoli ni Mutiibwa kakati Solid Band waliyo Nakabaale naye ayinza okumyasa gundi Solid Band yonna nze kyemanyi gundi yayinza okudda kubanga agenzeyo emirundi mingi Kabanda yayinza okudda era yakulira Solid Band aliwo abo abaana bemanyi nga tebajja kudda saategere kuli omuligu be batutte kubanga be bali anti betwasanga bali murihaso betwala ewa Bobby be baba bakoze eki era Bobby abadde abatwala nnyo e London ogwadde nga gwakusatu lwagendayo be bamukubira abadde yabasiima nga buli lwagenda be bakubira president naye kati kyemmanyi ababombye bo batuufu babombe so kati Solid Band bamubaamu abayiseemu batuufu bayitemu wagawulidde galigate kakati omanyi eno yabadde festival era Jobs Link yatwala abantu bangi era financial ayinza okuba badde ali mu buzibu bw'amaanyi naye okusinziira ku sosi z'Ebungereza nawulidde mbu ababandi bayiseemu abamu naye gwokyali kuba bandi bantu bangi bogenda okulaba nga tebakomyewo n'abayimbi ejja kwewuunya abamu n'abayimbi teyatwala bangi sebatakomyewo sebatayo kyentegedde amaze okulinnya ne Nabata balinnye ne Hasani sebata ne Nabata balinnye ne Hasani nze Hasani mukwano gwange mukubidde Hasani Kinyanzi wa Jobs Link
abo balinnye basatu sebata yavuddemu balinnye ku makya olwaleero sebata akomye guli abadde wedde yanyana kusatu Beti Mpologoma akyalambula yajja kudda aliko obubuuza bubiri talinayo mulimu anti aliko obubuuza buna banaawasa muwase aliko obubuuza buna mu kudda kwe ono akubuulire naye akyasobola ndiko nakubuulire ekyowulire Beti Mpologoma bagambye aliyo aliko obubuuza buna aliwa bu question mark ali side ki yatambudde ndo paka Liverpool ali Scotland yatambudde mu kuba ne bagambye nti oyo aliko obubuuza buna kubanga yayagalako emabega kaawo okubomba ogende Canada ne bigaana era ayina gwe yali ateseza naye naga wekigwera ebungereza twaba na tabu kakati oyo aliko obubuuza buna owokubiri kati bagambye aliwa solid band yo nakati tukyaginoonya naye lwakuba visa zaabwe twali twateekamu emyezi 6 abakyalise kati bayinza okuba bakyatambula ekirabwe bakyali baba mukaaga anti bakuwa mukaaga nte wali Beti Mpologoma gotidde asinna mutya naye ngamba my prediction abayinza obutakola ki sebo kudda bakuwa mukaaga wali bakuwa mmeka bamala wali myezi ndowozange ebiri kwesatu okusobola kubwetava badde bakola ki bwe bali kakati solid band buli mwana eyavudde mu solid band nawe bakabanda yennyini kabanda naye yetaaga kubomba eyadde mutuufu olw'ensonga kati gite ebikuwadde ssente gite esaanako ebirungo nokuwa ssente si yakubira kamiliyoni gwenkakasa asobola okuddaawo mba bakubye bandi tulinako pademaani oyo shuwa pada asobola okudda oyo tasobola oyo shuwa agenda kudda ali Bungereza pada agenda komawo pada akomawo pada akolera ddala ssebo akyalikodingirani alikodinga kakati alikodinga olaba jjajja Tona ali Bungereza kakati jukira bw'otuuka e Bungereza oba wakagwawo oti bakinene nga bakuteekamu ebigambo bakinene be batadde mu Mpologoma waliwo neyali agambye okuyuza passport y'omuntu ne bakuteekamu ebigambo yakibuulirirawo kinene akubuuza nagamba nenamba emu emulinyira eno kinene akubuuza kyogamba okubya besigita okunsinga kinene bwagamba ate nga nze nagikubiranga na Eagles nze nagikubiranga Eagles nakubiranga ba Misaki yeye mbozi omanyi waliyo n'abaporota omanyi nakola ere emirundi gye najje najjana ne ba Misaki nga sigenda singa nalina abombalo singa nagenda singa wandi kati nsukana wano olwagamba ni Mpologoma olwagamba abaana basolidi bakabanda ebyo ebigomo jabikuba obifiireko nze munnaye ate nze nali sikoma kukuba bigoma ku ndongo yokka ne mundago nanyenyanga okiwulira ngate nali muyimbi mulungi olaba mbirekawo napangisibwanga okuba eno nga ne bapangisibwa n'okuyimba abasooka ne bakuwa waadi abaporota bo gye bali kakati kabanda agenda okulaba naye ng'ebbanga lyabikubidde yeesiga nfuufu n'agamba sina kyakukola kankole ki kamombe ekituufu kiri nti ab'endongo bonna abadduse tebalina buzibu kubanga ne bannakabali bababuuzaako wali eriraga nti gwe kabanda onsinza okuba eŋŋoma omanyi be nagikubiranga okiwulira kakati ekituufu kiri nti kakati olaba abaana abo abadduse saamanya nti bagenda kudda baadde balina kudda leero Uganda Air ku Uganda ku ssaawa 3 zabadde balina okulinnya ndowooza essaawa za leero ssaawa 3 naye ez'okumakya naye abasinga obungi bakoze eki bagamba bali wala kati olw'okuba bali wala era kiraga n'omutegesi ali ku bunkenke kubanga omutegesi yabawadde gundi tekimuleka bulungi zonna zabaddeko litaani era kyova olaba agamba nti si mutegesi yekka yenyini ne bannayuganda abayingira tugamba nti oba lwakuba bakyayinako emyezi gyabwe basazeho basooke balambulemuko ate baadde bagamba ebinyanyanyanya bye biyinza osikamu Suna Beni n'asika ne Tony aba yeetaaga kusiba Suna Beni tamanyi bayimbi mu kukola Suna Beni ekiwulira era n'amala asigalayo asaana teekebwa ku ntandaalo ya kibooko 10 naye Suna Beni yalinnye
akomyewo nawuli nembazira akomyewo nakomye okwogera naye yes suna akomyewo omukunja ono abalaba badde bagamba omukunja agenda kudda naye mukunja nene bwasigalayo kibadde kituufu omukunja Nenga agenda omukunja mukadde kano asigale tumwetaaga nnyo mukunja akadde kano nze okusaba bwe mulaba akyalina akasente kasooka okuŋŋaanya akuŋŋaanyiza kati asooka amala okukakuŋŋaanya aleme kafiirwa kubanga ate ebbanga lino ery'emyezi 3 mukunja wanaaba mugezi mwagenda mu campaign ajja kufuna ssente ate zaatayinza kufuna ng'asigaddeyo abadde alina kudda leero ku ssaawa 3 Saimo tagenda kwesimbawo wa iye Saimo Saimo agenda kwesimba wano gundi obeera wano makindi yabivaako dda yali ayogera mu bwogezi ng'anyumya mbunyumye wanyeko yali anyumyako Saimo akomewo NRM yabukuba akamyufu ate NRM Yali agira muti. yali ayagala mu NUP that's why different kakati Saimo wano akomewo 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 naye okusinziira omanyi ngenda kubuulira bw'otunuulira omuntu ng'afuluma ekizimbe n'omusajja n'akwesooka nti tetulina kye tuva kukola ebiseera ebisinga obungi weekanga n'oba tolina kirowoozo n'ogamba akasimu ke tukubidde Saimo neyeekangirawo naga naye sinabomba adi amanyi emboozi etambula akyogerera bamanyi Dagalasi naye namulabyeyo Dagalasi yaliwa oyo akomewo oyo akomewo buli kaseera eri ateekayo na papa pati viadi indi omutegedde mumanyi naye kati omwe obutunuulidde oyo kali eyo tenafuuka nnyo y'amaanyi ne bwasigala wali kisobola okukola kimukolera kuba ne saizi gy'alimu kimukolera kuba na wano tandakakasa nti ddala n'ayitawo bulungi kati wali kisobola omukolera era n'akyusiza ddala obulamu balisatimu ono olaba otya kuba abalala badde bagamba oba asigalemu afune ku nzungu akyasobola wano okuyiyayiya okuyiyiza asobola okuyiyiza Dubai we ate ava Dubai already n'agenda abantu Dubai abo balina ne chance kati banguyirwa okufuna ennyonyi ofuna visa ate n'agenda nadda nze ndaba oyo akyalina ki akyalina amaanyi kati bano bendaba tusabe Saimo aleme kuyingirwamu mpeta kubanga wabaawo amuperereza okumuteeka mu nnyumba omanyi abo bakusanya ensobi abasinga abali era abantu abasigala ebulaaya abasinga bw'oba ofunyeyo agenda okukuba empeta yasooka okukulaga nti toddayo adi gambye tusabe abe nga talinaayo gwe agenda mukuba mpeta ne bw'abanga waliwo yamuyise Manchester sooka ojja obeereko eno nga yagenzeeyo nga waliyo amuyise nga naddala nga mukyala abana ababeera eyo ng'abadde amulina oyo nno munnanga asooka otwaliriza ogenda olaba nga vizayo ekoze eki tekyabasuza mu motoka nabiwulidde buulizi saategedde oba byabadde promota yabuliddwa sente za logi za hotero anti kati kankowoze saategedde mbu basuze hoteri baani abasema oba asasudde hoteri ngeri Croydon oli n'agenda e Liverpool naye omusasulirayo hoteri baba obwedda basula matankane bayinza osula mu motoka naye ogenda naye kakati ogenda hoteri no bw'oba ogenda e Liverpool ote obanga ogenzeyo gwogenza okulaba oba okukyalira tolina ate bwoganda olwokuba nagenza e Liverpool kansule mu motoka babadde balinawo okusula kyekyabasuza mu motoka babadde balinawo okusula anti kyekyabasuziza mu motoka anti soka weebuuze ani akugambye omanyi waliwo n'ekigambo kigudde kwani omanyi waliwo baba bagala okulaga obunafu bw'omulala nti olaba n'abaana bakoze bwe bati jobuzi kyalemereddwa bagala okulaga nti jobuzi linki alemereddwa abaana obasuza kubanga kyemmanyi e London eyo nti ne bw'oba tosuze ne bw'oba ovudde kale bakubuukingidde n'ogamba kale waliwo ampise Newcastle aba alina okusuza kati simanyi bw'otandika kusula mu motoka nambe mukyayogera kiyinza ne bweba temala pozi abagenze saabategedde nnyo ebidevo kwe babadde naye ne bweba tebamala nze manyi nti bweotuuka mu nsi ezo waliwo bwogamba nti kanjija ensula eyo infact waliwo ne baba bayayanira obuyayanirizi jangu eno bakakati nze ndi wano naye Medi yeetegese nti bwe tulinnyayo agenda tutwala buli wamu Medi omumanyi
Medi ali awo baba Kakembo family. Bakakembo family aba. Medi mukwano gwange. Medi mukwano go. Medi mutumideko. Obadde omweganyi. Anti mbadde ogambe Medi. Wabigambe Medi. Abahajati nanta babo nabe je bali hajati ono mukwano gwaffe yani ono. Bangambe hajati waffe yazze n'okujjani. Family gwe tosobola kusuza. Bakugoba okyali eno ate batuuka eri bakusuze. Namemu yennyini yadduka ewaka nga okusoma akuganye omwana omugezi. Nyina muwala wange Rashida. Sebo. Nyina bamaama bange abo. Nyina baganda bange babulaza. Nyina basisita sibala. Kakati nyina abanywanyi. Kakati nyinza okugenda Wajati Fatuma Chimba wanangoba. Abanyanyi bo nzikiriza. Ali waina. Sophie Wajati Fatuma. Sophie ono owagundi. Wajati Fatuma. Ninayo Hasfa. Abo bo nzikiriza. Kalule bibala. Ne family toyina. Yo bana menyani de kandi. Kalule. Nyina bayitiri businga na kubala. Mpako omuwe nasula. Agwenja kuwa tofaayo. Wa Lozi je wali. Otuka wali. Lozi jali ojasule wali. Nakubira Lozi. Nyina mwanyina ze Lozi wali. Ari majali. Ali wali. Goni Bosasula moroga. Shapiro nga yafudde. Sabi. Ne Jobs Link na ejali. Jobs Link wali. Baluchi mondi tebeba kabo. Bonna je bali. Ati so musalu. Salabedi teriyo. Ati so musalu. Salabedi ekampo namba. Salabedi tekiriza abantu kusula mugundi. Owayi. Kalule bibala naye wali. Wachiri sigende wajafa. Atosobola. Enga Rashida nkutumiddeko awo Westland. Nze tokimanyi nyina kisenge wa Rashida. Tokimanyi? Sikimanyi. Ngoyo wayine wa mutawe kisenge nange nyine kisenge wa Rashida. Gwe tokimanyi. Wajati yani? Ogenda sura Wajati yani? Ogamba aliwa. Ogenda sura wani. Wakusula wangi. Chala chiko wagamba. Uwa. Jogenda sura. Uwa ogamba mu America, ogamba Canada, ogamba Bungereza. Abakyala bangi nnyo. Kisu. Bekisu. Bekisu ayinza okunsula kukuba atasobola okunsula kukuba. Bekisu. Nyumba erimu abaana. Obadde ki? Bangi nnyo. Pozi yafuuka kamera. Naye nga tubatumiddeko abaana be bajigiza. Abantu be London mwebale kubeerawo mu show mwebale nnyo mwebale ddala. Naye ba promoter nalabeko ka video awo nga waliwo abemulugunya nsaba next time muterezeemu oba abayimbi oba kyabadde ki. Anyway saabitegedde bulungi naye era mu events ebyo bibaawo. Kizibu nnyo omuntu otegeka event nebeera perfect. Munnange nga bwe nkugambye nga ntandika nti event eno yabaddemu enguzi mpitirivu yatataganyizibwa okuva ku saidi bambi mu musonyi waliwo ebya era buli ekyatagenze bulungi mu musonyi kyabadde kubanga ate twayagala ebiwona kubaawo mu musonyi we naye nga event yakyukakyuka nnyo era n'okufuna abantu abo neze njala kusooka nebaze gundi Jobs Link yakoze omulimu munene nnyo kubanga bano okusitula abantu abo batwale babadde bangi wadde abamu tebasobola genda naye yagezezzaako kola sente yazijjeeyo okutwala ayinza obutazijjaayo naye wakati n'abaana baffe abo ababombye era ya Jobs Link tabakikola tebandibomba Sebatta naye lwakuba nti Jobs Link oba kubanga nali manyi nti Sebatta yali asomuwa olunaku olulwe ne Bobby n'amuwa olulwe kubanga yali festival ne mukunja naye n'amuwa ne basula bendi yali atwala abantu nga 6. Banjomani naye namulabe. Banjomani yabadde agenze kwa family ye. Ayina mukyala we abeera London. Kati gwe badde agenze okulaba. Family ye gyebeera. Naye ne manager John naye yagukutte bulungi. Wano yagenda okuwasizaawo omanyi Banjomani mukyebandaawo bamukola nduude abasingamu amayumba amangi. Amayumba amayitirivu. Kati wano aban'obuvunanyizibwa bw'amaanyi nnyo nga bagendako ne wali. Manager John naye yagenze. Manager John yabaddeyo ekintu yakitambuza bulungi nnyo era yakikoze bulungi. Selector samulabyeko. Ate Dogo City. Dogo City naye teyagenze. Kati yavuze obufugizi. Dogo City yayise ku mmeri. Yajja kugenda kyemanyi.
Dogo City ngenda mutwalako e Dubai juzi. Dogo City ajja genda. Mwe bali nnyo Akikwata bulungi. Tubatumiddeko Balisa Timo naye yabaddeyo bulungi nnyo. Anna. Bangambye Oluzungula yalikubyeko nfuufu. Naye nategedde. Balisa musajja. Audience mwoba. Olumu yenjogera gyoyogera. Nze nadde simanyi nti Balisa Timo mukakamu bw'atyo. Bulijjo manyi. Anti nga muwulira kuzira nga mulaba wali ku gundi zaabwe. Simanyi babiyita batya? Ebyo babeerako. Nga simanyi nti bambi asobola n'okukakkana. Abungereza tebaleekaana. Naye bwe yatuuse eri yagambye wayino tetulabe baleekaana. Abazungu tebabaleekaanira. Naye nga abasinze okutuweereza obulungi ku babaddeyo. Ndowooza Balisa Timo abanyweddemu akendo. Buli watuuse aweereza bulungi nnyo era nnyonnyodde bulungi. Ne bannayuganda bamenyesa omuziki. Abakyala bali eri nabalabye nga babadde bangi. Abakyala bamenyeka. Abakyala b'Ebungereza mwebale nnyo mwaddala nabalabye nga mumenyeka. N'eraba ne Pengaawo. Naye mwakikoze bulungi mwebale kuwagira. Yansanyusizaako akantu kamu yabadde akola discussions ze n'agamba ye yakizuula nti Benjamin ennyumba tazimba nzimba wabula abumba mumbe. Mbwe osobola okujja n'omugamba nti mbadde njagala ennyo nagangumikirizaamu ku ssaawa 10. Agikomerawo. Naye nga nkomita bazibumbira. Gashumba yabadde kinegundi. Nani? Gashumba nawulira agamba taliddamu kuyamba bamasikini. What happened? Lwakuba olumu ekigambo kifubutuka bubi ne kirabika engeri gy'ofulumyamu ekigambo esobola okutta omulama gw'oba oliko. Oyinza okuyamba omuntu ng'ali mu bwetaavu. Naye olaba mu nsi muno buli muntu abasinga obungi masikini mu ngeri ye. Ffenna tuli bamasikini. What happened? Byavuddewa? Byavudde ku mukolo ku mutami buno bwayitinganye obwa Nabukeera obwalabiseeko. Nga Nabukeera yakola omukolo naye okusinziira Gashumba bwe tumumanyi nti yali ennyo ku Nabukeera ku ssente ezaamusondera na biki wadde byavaamu ebigamba nti ssente ate ezasondera Nabukeera simanyi nezikola zita zaalimu amakoonakona mangi. Naye ekikulu ebirala byonna oyinza obijjawo n'ogamba ekikulu yansonderako. Kati Gashumba naye wunya nnyo ng'omukolo agulaba ku social media naye nga tebamukola adde ku ssimu wadde omuwaka kaadi. We yavudde okola statement nti oyinza oyamba masikini naye taliddamu kukola kintu ekyo. Nabukeera teyayise Gashumba. Teyayise Gashumba. Nabukeera yalimbyemu. Amazima nange ng'omuntu yalimbyemu. Ne wemba n'obusungu butya Gashumba. Ekituufu yabadde asaana okuyitibwa ku mukolo gwa Nabukeera. Naye tomanyi kye yamukola. Kyonna nawe kiba kibi kitya ku Gashumba ku Nabukeera. Naye omukolo gwo gw'olina ogw'essanyu nga si gwa nnaku. Waakiri omuyita kubanga saagala nnyo okozese akagero kano aka tit for tat. Noga nti is a fair play. Ebiseera ebisinga obungi anti oyinza okuba oli takyamwetaaga. Naye sakoozi waliwo olugendo lw'omuntu nga newankubadde mwakyankala ne batalina kuva. Ontegera kye kugamba? Nga bw'onyumya ebintu 2-3 olina omukoonako. Kiswaza nnyo. Kati kankuwa ekyokulabirako. N'enkola omukolo. Kale katugambe oba biseera ebijja mu maaso naye nze kati tukyawuliziganya n'Amini. Naye nga tubadde ffenna emyaka 2 n'okukola ki? N'okusoba. Mu mboozi yange yonna gye nnyumya tayinza kubulamu. Otegera kye nkugamba? Kakati nze sisobola gukola omukolo gwonna nga gwa ssanyu nga tamanyi. Ne watuba twakyankalana nga lwe byatunyiiza. Era omuntu ajja kujja kumukola abuuze ate Amini aliwo. Omwana ono yamugjawa. Gashumba yamugjawa. Omwana ono ffe twamumanyi ayidde okujja okw'amaanyi ennyo omuliro ogwali gwamwokyebwa yali muka kitaawe. Gashumba n'amukwatako yajja mawulire ndowooza yajja gataliiko nfuufu. Gashumba n'amukwatako era ne bagenda ne bamulongosa n'olususu. Njagala owulire risks ezo
n'okwata erinnya lyo brand ye kuba Gashumba ye yali brand n'ateekako omwana oba yalina ssente oba teyalina naye nti nizeyina naye yali brand n'akozesa brand ye okusondera omwana ki ssente Sakozi tekita kyakusaaga olwaleero nenkola omukolo era buli omu wajja abuuza Sakozi aliwa kati kiswaza nnyo gamba nti Sakozi teyategedde nga bakubira bukubizi simu waayi bino babitegedde byannambi muno sinabitegeerako nti n'otuba twatambulanga emboozi mukati tekyaliwo yavaawo dda naye waliwo omuntu atalina kubula mu lugendo lwo naddala olw'essanyu omwana ono Gashumba yabadde alina okulabika mu lugendo lwe olw'essanyu kubanga gye nvudde wange yabadde tabulamu nti najjako nze gwe mulaba nga simanyi oba okiwulira kubanga wali yali ataasa bulamu ono yajjanga mutaasa ne bwe kaba kaayitamu otunuulira ngenda kubulya Sakozi mu bulamu muno otunuuliranga negativities tozigendangako nnyo lwaki wali otaasa bulamu nga tolina nassubi nti osobola owona kyekisooka nga tolina nassubi nti olina omuntu asobola okusondayo ku ssente kyakubiri ono yajja nga alina bulandi kale naafuna bajjamu ssente naye ekikulu wafissaako ezikujjanjaba n'owona n'ofissaako nezaakuweerera kubanga Gashumba yaweerera omwana ono yamuweererako ddala ng'alinga na mwana we okukyankalana kwonna okwaliwo oba ssente zakola zitya oba zakola zitya oba yatwala oba teyatwala byonna obisiba ku mugongo ne weefuula abyerabidde okiwulya kubanga tekina kye kigasa kyomwongerako ki ng'awalana Gasumba kimukendeezaako ki ng'amuwalana anti bw'opika nawe weetegerera bw'osukka myaka 18 nawe noddaawo mukasondako nolowooza nogaa naye singa teyali musajja ono ddala baalinongoseza olusulu n'omusajja n'atuuka okunjagala okumpasa okitegedde okufumbirwa nfumbiddwa naye we nali nfaanana luli nga njidde omuliro baalinongoseza olusuno ne lufaanana bulungi n'omusajja n'atuuka okunjagala okumpasa n'abafamire tebaaliwo amazima gali nti waba yakola embaga nga Gashumba teyategeerako naye yagyekanga social media yakola kikyamu ate ekisusi mumalamu abantu abayamba yes wadde yakubako akasente oba byali byaddala oba tebyali byaddala kino wandikikoze eki gwe bwogamba bwe ŋŋamba mawa munabukera teyayita ate Gashumba naye Sakozi tosobola kugamba nti ogenda kukola omukolo gw'embaga ne bakuwa $3 ng'omukolo gubadde gugenda kumalawo $10,000 n'ogamba nti ate okoze ensobi oba omukazi n'atandika okuyomba kakati Gashumba ekintu kye yakola ekyokubanga yaleeta Nabukeera n'asonda ssente kuba Nabukeera tukere tugana n'essente yali tazimanyi nti Gashumba mmeka ze yeetaaga mu myaka egyo Gashumba we yabeera Nabukeera ali mwana muto yali mu myaka obanga 10 n'egigwamu awo 12 bwegityo nga maama we bamuyita mujja we bamuyita ani oyo maama owokubiri ng'amaze okukola ki okumwokya so nze ndowooza nti Nabukeera anobanga kino kyekibi kyasinza okukola mu bulamu bwe obwensi Gashumba Nabukeera aliwo mu maanyi ga Gashumba Nabukeera aliwo ku maanyi ga Gashumba buli kimu Nabukeera kyalina ku nsi kuno n'omusajja oyo n'okusoma kwe n'obulamu bwe buliwo ku maanyi ga Gashumba eyamujja gye yamujja ng'abantu tebamumanyi nga Gashumba gwe bamanyi n'akola bye yakola byonna n'abeera ku lediyo n'atetenkanya ne basonda ssente Nabukeera ne bakola ki ne bamuyamba so sijja kumala nnyo budde Nabukeera ekyo yakola kibi nnyo era nzoba nga kyekibi kyasinza okukola mu bulamu bwe Nabukeera suubirayo muntu gwe yandyagadde mu bulamu ne waaba oyo omusajja gw'ayina kusinga Gashumba ngezimunsuubira n'oyo omusajja mwagale katono naye Nabukeera obudde bukyaliwo asobola okugenda n'agamba dadi nakola ensobi sinza byempulidde ne byendabye nsaba onsonyiwa obutakuyita kuki ku mukolo nze ndowooza sinza kuva waggulu nga simuwadde magezi ago n'aba muliraanye n'oyo musajja we simanyi waawa naye musajja we naye ndowooza yandibadde abaamu akategeera n'abuulirira omwana oyo omanyi kakati abakazi tubafuna naye bw'olaba omukazi nga yeerabira Gashumba gw'oli shuwa nti akwerabire
omukazi oyo simanyi bbawo oyo yaani ye bawaga lwaki osindika wanambeemu omanyi olina enkola eyo gwe musajja gwe ayina omukyalo oyo gwe wawasizza nabukeera gwolowooza kino kiwa ekyokulabirako nti nabukeera gw'olina si muntu mulungi era naawe bujja kukyenkya akwerabire nga bwe yeerabira Gashumba nga bwe anti ze kugambye nze nga nzeepasiza nabukeera n'atayita eyamuteeka ku nso mulabirira eyali agenze Gashumba tateekwa naye famire ya musajja eyawasa nabukeera bannyina b'omusajja eyawasa nabukeera omusajja omunguulire mugamba ono omuntu gwe tulina si mutuufu olaba yeerabira oli era togenda nnyo omusajja tobuguma nnyo omukolo gino ani asalawo yita famire oba omugole asalawo ate nkunyumiza ekintu omugole alina basalawo omugole alina basalawo n'omwami alina obuze kibuuzo nti Gashumba ye yayita nabukeera ku gugwe ate woowunye Gashumba talina kuyita nabukeera ku mukolo gwe naye senga nabukeera amanya nti Gashumba alina omukolo kimukakatako kujja buzinga tewali oba n'okubuuza ddadi omukolo guli kimukakatako kujja buzinga okweta contribution nti nawulidde olina omukolo mbadde nosakulowoozezaako anti kakati nabuseera tuyinza okimusuulako naye nga babaddewo abavuga omukolo guno era abakulu mu famire nga nabukeera teyabadde na omukolo guba gugwo omukolo guba gugwo era olina abantu boogamba nti bano bankizo ku lwange ebivuga n'abavuga birala olina boogamba nti bano abantu befuga emikolo nedda olina boogamba nti bano bankizo ono watabaawo kubanga omukolo guba gugwo bekiba olina abantu bopiininga n'ogamba nti ono noono waakiri gwe boolina okujjukira era waliwo ne boogamba negundi mwamutegeezeza yategedde nga bo olina obbabanja naye nze bba wa nabukeera Gashumba ani gwe bojjukira awo baba nabukeera toggwerayo nnyo ku nabukeera akulazeeko naawe ajja kwefuulira gwe toyagaliza omukulu Rain tukutumiddeko nnyo ataata Lubaga tukutumiddeko nnyo kyakabi nnyo Rain ono ogundi ono yayingiridde maka ga mune bwe nakiwulidde anti era bye social media obiraba no lwaki tebataddeyo gwe anti bya social media lwali toliyo gwe ate ebintu byonna bisooka bwe bityo ate era mumanyi muganda nnyo bagamba abaganda bwe basimba olunwe ekizimba bwe kikola ki bwe kyabukira okitegedde kati Rain wamma Rain ekiyitiŋŋana kiri eno kituufu tigwe watabudde amaka ga mukyala Marende ge gayitiŋŋana ti era waliwo ewakaligaawo ekifo bakiyitaani wamma mbwawo omutwala naye Rain wamma vaayo otereeze kubanga kati bye bitambula era nze njala nkubuulire nga sikukisa sijja kukwekerera agatambula gagamba mbu oba oli muganda ekyo kiwulirize mbu oli mu lukwe olwonoona amaka agamba amakampala aliko tinga amutwala saidi z'eribaga eyo mu kifo ekimu kye muŋŋaanye okwogera naye nga Rain vaayo okiryalinge nti bannange sibiriimu kimala kubanga kitandise bw'oba oli musajja muganda bagamba nti abangi bwe basonga olunwe ekizimba bwe kikola ki bwe kyabikira nze sijja kubeera mukwano gwo ate awulira ekintu ne ŋŋamba nedda omanyi Rain Rain ekiriwo oli mukyali waffe tukumanyi naye bitandise okutambula nga bw'omanyi ebyensi eno ndikati bya social media ate bwe bisooka bikusooka ogerabanga bye twawulira obuwulizi nga bifuuse obituufu okitegedde so embeera e Rain naye kina tabuki gwe bw'oba olaba mbulira bw'oba olaba Rain kakati kankubuuzeemu bw'obeera gwe
Mama Kampala kalakkiriza obadde omulimba olimba bulimbi n'agamba nti kale ku bonna bonna abeesimbyewo Mama Kampala ne baba wakkiriza aliwa gwoleka Mama Kampala baliwa bonna nga bwebatunuulira tobamanyi abeesimbyewo mbakutemeretemere waliwo ono omukyala ow'ebisa ebirungi ow'emakindi agenda okuba Mama Kampala addako omukyala Zahara Lwirika egwe bw'oba omulaba bwe muba muteesezza mubi ono weni ali mu Nanfuma kawala kabi Nanfuma abakira Nanfuma wakwogera Nanfuma nedda nyama waliwo omulala wa NUP yasabye kadi Nakandi Nakandi kati leyini omunenyezaawo Nakandi abasingako bonna omunenyezaawa kiri bwe kiti Malende yennyini pozi Malende bwasabako enviri amanyi waliwo akagero k'Abaganda akagamba nti mbadde nsaaga omanyi kagwayo nedda kagagada tolumanyi olugwayo mbadde nsaaga nagoosa bakumye kalimu era mugamba mpaako obanga alina kyalya noga mwata mukusabiriza mbadde nsaaga ate bwakuwa oluna bunonyi akati leyini yali asaaga bisinga obungi wano mu kibuga buli kintu ekibaawo tutera okunoonya ejirikiti kwe tugenda osula embwa efudde kati bano bamwami mawa bafuna nnyo amayirikiti ago enkola eyo bagimanyira nnyo yene lukwago okiwulira kali kyova olaba kati addidde leyini afuuse ejirikiti ekiwulira ate ki omubuuyi amazima addidde leyini afuuse ejirikiti ey'embwa eri efudde yeriwa gyogere waliwo omulala awo sooka olinde nedda namemu alina ensonga nno wayinza oba waliwo omulala kyova olaba nze nkugamba mpaka ng'oli atuwadde bwina bwe yagambye okuta vidiyo ke yakwata nga tetunnatuukaawo bino byonna ebya leyini bakyalimba leyini nze mumanyi musajja wange wuliriza omanyi omulala anti yeesimbyewo bayinza okaba mukubisa ekyo oli teyeesimbyewo bayinza okaba mumalisi omukazi ye teyeesimbyewo anti era babagatta lumu naye nga ejinja limu nebikuba ebinyonyi bibiri ndowooza tujja byongerako n'ebyalema nawulidde bitambulatambula bitya yakitadde buli yegeyege anti wafuna nze njogera bituufu sirikirira akantumire ku dokita ki Sebunya byakyuse Dr. Sebunya nkutumidde sooka ombuulire naye nga Rema mbuulira mbyase nze kati ku time eno ndi tiimu gwe yakoze eki omanyiza lwakyenjagala nnyo Lema kati kumuleba kyenjagala nnyo Lema lindako tukankuwulire tosibula abantu nga omanyi lwakyenjagala nnyo Lema banyumirwaki omanyi lwakyenjagala nnyo Lema ku lunaku olwaleero nze njagala nnyo omuntu ng'ayina omusajja oba ayina omukazi naye ng'ayina loyalty mu ye ng'ayina loyalty eri ye Lema alaze ensi era nalaka ne comfortability mu Sebunya okitegeera engero abatalina waayuuga era nga byampula biba bituufu mbu biriwa mumbuli bwe bitonga bibitambula ku time eno mbeera tiimu ani Lema luli nali tiimu Kenzo kubanga akanyizaamu Lema kufubutuka wa Kenzo ng'agenda ku mbaga n'engamba kati ndi tiimu kubanga Lema yalaga obuwombeefu obukakamu ng'ate Lema mukazi mulungi ebyaddala naye akamantalo n'obumantavu bw'abayimbi bwonna n'abwejjako nakakana ku naye muddemu naye ne mbadde mbagamba ku vidiyo zaffe ezimu ku bantu abo nabagamba ebikwesikasika mu mikono awo simanyi twagalana nnyo bate kuba Lema waliwo kye bakupangira saabyogera nedda tujja taking a position tumaliriza tetugenzeeko obudde bwa byabufuzi Alex Mufumbiro right yakwatiddwa ekintu kibi nnyo ne bamutwala ewaka ne baaza ewaka ndowooza tebalina kye basanze right naye nga tuvumirira era tewali naye abo abasajja balaba nga bazze okwasa ewaka ne bye baagala okusangayo babireeta kati ali ludda
oba ali wakati Bufumbira jjo nasembye okwogera ne Mwami Kasire ali Mulyannyama agent meya we Makindi nga kati ajja Makindi nalabe bamugobi nga kati yagenze eno ewavudde gundi nayogeddeko naye bani abamukubidde batafuddi abamukubidde era betafubbi abesimbyewe badde bakayana nga naye si balonzi abalonzi bo babadde bagamba amwaniriza mizira nnyo era bagamba kiri malidadi naye nyini nagajje muye we bakute mufumbira bamusanze ku kooti Kawempe ye Kawempe wano Kawempe nawe bwayise waggulu bayitaho batya kazo waliwo kooti badde bagenze kweyimi enabweru babadde bagenze badde bakomyawo abasibe bali bakireewo kati nga y'omu kubagenza okukola ki okubeeyimirira saawe bamujje ne bamutwala yogayoga Wandegeya okumujja Wandegeya yamazeewo akabanga katono bamutwala ewuwe bazeeyo ewuwe teyasuzeeyo taimini tebabandaddeyo saidi yawo Mbuya ewuwe tebabandaddeyo ne bamuleeta mpaka wa yamukomyawo Wandegeya Wandegeya abaloopu yabaddewo Mwami Ssennyonyi n'abantu abalala bagezaako okugeza kukola baki ekitambula ekigenda mu maaso naye tewali nnyo kyebabagambye kati obwakeeredde ng'ali ku poliisi ndowooza ekira bagenda ndowooza omujja bamutwale mu kooti wetusuubira omusango tegunategeerekeka kubanga ogwoli omwana gwe basooka okukwata oli omuvubuka omunene yali ayagala obwa meeya bagamba alina dduyiro eyeefaanaanyiriza ow'abajaasi naye ebyo byonna sakozi baba balimba tewabaawo dduyiro kubanga toyinza mmanya nti ono dduyiro wakino ono wakino baba balimba ate agaliwo gagamba nti balina lisiti y'abantu bangi lisiti bagirina bali balakwata Nyanzi bagamba yawaayo lisiti ne simanyi oba bwe kyali naye kati bye tulabako bayinza okubanga buno bwe budde batandika okukwata abantu naye ng'ekigenderera kumalamu bantu bangi bwatukiriza amazima mufumbire oyo mu budde buno musajja mulungi mwogezi badde olumu ayitawo n'akuba kutta naye nga musajja yeetaagibwa mu struggle muno olwaleero luno naye nga mwebale nnyo mwebale ddala bwetwe tubadde tetugenda kusukkawo tulabagane